Mukulikeeyo nnyo mu kuwummulamuko kino kye kitundu kyaffe ekyokubiri eky'amasukulumu era kankitandike ne bannakibiina kya DP nga ssaabawandiisi waakyo Gerald Siranda ayanukudde ababaka ba paalamenti abali mu kabondo ka DP nti bye boogera tebabirinaako mutwe n'amagulu. Siranda agamba nti ababaka bano beenoonyeza byabwe kuba n'ekibiina kya DP kyennyini bakyesamba tebaagala kwetaba mu nteekateeka zaakyo zonna kyokka ate ne batandika okwogerera bammemba abakitwala mu maaso amafuukuule. Katubirabe ebya Siranda. Mu nnaku nga 3 emabega ababaka ba DP abakola akabondo ka DP mu paalamenti basinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe baatuuza ku paalamenti ne bategeeza ng'obukulembeze bwa DP bwe budibaza ekibiina kyabwe. Bano baategeeza nti abakulembeze balemereddwa okulaga embalirira y'ensimbi mu kibiina n'okuwandiika bammemba abajja mu kibiina n'ebirala bingi. Ziva mu gavumenti n'olemu okuwa accountability IGG alina okunoonyerezaako kubanga ssente za gavumenti zirina okukola kye zaakuweebwa. Bwe bagamba nti bakuwa ssente n'okula ekyuma kya miliyoni 3 kyekyana ekikuba party cards kyekikuba registers notamanya kyuma gye kiri notalaga ndagaano yakyo olina okugenda wa IGG akubuuliriza. Jakikkiriza tujja kulwanirira ekibiina kyaffe okulaba nti tekijja bikolwa bya nnakigwanyizi kubanga abantu abamu tukizudde balina ebigendererwa ebyabwe bye baagala okuggusa nga beeyambisa ekibiina. Buli mwezi ne tutoola ssente okulaba nti tuyimirizaawo ekibiina kyaffe. Tulumwa nti ekibiina kyebatutegeeza abakulu nti kyagula ekyuma ekikuba empapula ne kikiteeka ku Nasa Road. Bw'otuukayo akiddukanya akugamba nti ekyuma kye batugamba kitwagula miliyoni 300,000 akiddukanya akugamba ye alina bubeezi engeri gyakolaganamu naffe. Bano wabula ssaabawandiisi wa DP abaanukudde bw'ategeeza nti bano beenoonyeza byabwe kuba n'ekibiina kya DP bakisuulawo dda ate bye boogera tebabirinaako mutwe n'amagulu. Ababaka baagala mawulire. Ababaka naddala abamu obamanyi nti abasinga ababadde mu press conference eyo tebalina allegiance ku party. So nze ndowooza nti buli alowooza nti waliyo ensonga ya accountability IGG ali welcome. Naye njagala kubatuma muli bannamawulire Electoral Commission ekimanyi era yavuddeyo n'ekiriyalinga DP yemu ku bibiina ebisinga okukola accountability in time. Tulina audited reports, tulina buli kimu kyolowooza nti kyetaaga accountability. Siranda era ayongeddeko n'akunga bannakibiina okugenda mu maaso n'enteekateeka ez'okulonda obukulembeze ku buli mutendera kuba zigendera ddala mu maaso nga bugolo era n'abawagabuwa nti tebakkiriza okuwubisibwa abantu abeenoonyeza ebyabwe. Ffe tulowooza nti kye tulina okukola ng'obukulembeze obuliwo kuteekateeka kibiina abagala okujja basange pate nga bweri. Era bino byonna njagala obakubiriza nti process y'okulonda egenda mu maaso kweri. Tewaliyo muntu alina kuyimiriza process y'okulonda mu DP. Position za party zonna zibeera communicated ne president. Administrative positions zonna zibeera communicated ne secretary general. Era omuntu yenna kasitoleta program mu NEC nebeera approved then tebeera yo esigala program ya party. Mani Masaka ku district ye Mukasani Mbidde. Waliwo conflict of interest batekola kiri. Ekyokubiri baba aganye okuwa organizing secretary obuyinza n'omuwa center akole emirimu. Naga nti president yagenda okulondesa mu Uganda yonna bakole ekyo. Ku kya Brenda Nabukenya okulangirira nga bwagenda okwesimba ku bwa pulezidenti bw'ekibiina olwattunke ne Nobert Mao. Siranda agamba nti waddembe okuvuganya era bammemba be banaasalawo ani anaawangula. Njagala okwebaza Honorable Nabukenya okuvaayo okwegwanyiza entebe wa president kirungi era tusaba n'abalala bonna abalowooza nti basobola okukulembera bajje expressing a will badelegate nga 28 nga 3 eggulu mwezi ogwokusatu bajja kusala wani agenda okukulembera ekibiina. Bino we bijjidde nga DP eteekateeka olukuŋŋaana lwa Delegates Conference lwe banaatuuza eggulu nga 3 omwezi ogwokusatu omwaka guno nga muluno mwe banaayita okulonda n'abakwatira bendera ku kifo ky'obwa pulezidenti mu kalulu akajja. Mike Mutebi, Debuta TV Amasukku.